Nga 17 omwezi oguwedde eggwanga lyakeerera mu kiyongobero olw'akabenje akaagwa e Kapchorwa omwafiira abayizi b'essomero le King David Junior School Endejje abaali bagenze okulambula. David Kiwalabye nga musomesa ku ssomero lino y'omu ku baali mu bbaasi eyafuna akabenje wadde ng'ebisinga ku byaliwo takyabijjukira agamba nti agenda okuddamu okutegeera ng'ali mu ambyulensi bamuddusa mu ddwaliro. Kutegeera ng'emmotoka etabuse emisinde nga nnene we nakoma kuddamu okutegeera nga ndi mu ambyulensi. Kiwalabye annyonnyola nti akabenje kano kaamulekera ebisago okuli n'okumumenya enkizi. Spine cord yeereega eri kati neereega ennyama muscles ez'oku mugongo ziri stiff kozi neeno wansi we yatema ku kigere. Okusinziira ku mbeera Kiwalabye gy'alimu nga ne we tumusangidde abadde ava mu ddwaliro wandirowoozezza nti yandibadde yeefaako wabula ye omutima gumuli ku bayizi be yali asomesa bambi. Neraliikiridde lw'abaana bange simanyi baana bange badde nsomesa simanyi bakiyitamu batya bakyali kinene. Embeera ya Kiwalabye teyawukanako n'aya Isaac Keith Kimuli naye nga yali muyizi ku ssomero li King David mu kibiina ekyokuna. Ono naye yasooka kubalibwa mu abo abaali bafudde wabula eyali atudde mu ggwanika ye yalaba Kimuli nga yenyeenya omukono kwe kuyita abasawo. Kati ate abo abasajja abakola omwo oba babeeraawo babeera cautious mu mochari movement yonna bwe babulamu so kati neyetegereza agenda omukwatako nga ddala yenyeenya yekka. So naayita abasawo very quickly n'abagamba ono omwana alina obulamu ne bamuddusa mu ICU bagenda okumuteekako ebyuma nga ddala akyalina entunnunsi ng'akyali mulamu. Mu kiseera kino abooluganda lw'omwana baali batandise okukola ku nteekateeka z'okuziika ng'eno gye baafunira amawulire nti omwana waabwe yali akyali mulamu ne bessa mu ddene okwolekera eddwaliro ekkulu e Mbale gye baali bajjanjabibwa. Ng'essimu eno waliyo omwami alina omwana ku King David yoro yali amaze otuuka e Mbale mu ddwaliro ng'akuba essimu ng'agamba eno ndabayo omwana naye ayinza okuba nga yekeeyi gwe mukola ki gwe munoonya kofe mukuba ebifaananyi omutuweereze nti abasawo beeno nga tebakkiriza bifaananyi ne tumugamba tukwegayiridde kuba ebifaananyi otuweereze ku kifaananyi agenda okutuweereza ebifaananyi nga efeesi ya keeyi kye nali neesibye mu kiwato nakikasuka eri amagulu n'empulira ng'olugazzeemu situka ne tutandika okusonda ssente ze tuteekamu amafuta tugende Mbale wa mu ddwaliro. Kati Kiwalabye ne Kimuli basaba abazira kisa okubayambako kubanga obwetaavu bukyaliwo naddala mu nsonga z'obujjanjabi. Era medication ekyali ya bbeeyi buli lwogendayo bakulandikira ddagala lya bbeeyi. Bano nga bakyanyiga biwundu by'essomero li King David Junior School olwaleero litegese ekitambiro kya mmisa okuggulawo mu butongole. Mmisa ekulembeddwamu Father Deogracius Chibi ono asinzidde wano n'asaba abantu okukkirizanga enteekateeka za Katonda nga bwe ziba zizze. So tunyolwa omwana okufa nnaku y'amaanyi n'essomero okufiirwa abaana 22 abasomesa ne director si kyangu nnyo tuli mubasabira mu kitambiro kino. Kati essomero lino lyakuddamu okusomesa abaana b'eggwanga oluvannyuma lw'okuggalwawo olw'ekikangabwa ekyaliwo abaana 23 bwe baafiira mu kabenje kano. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.